emivuyo gy'ettaka mu disitulikiti Wakiso buli lukyajeyongera ekibiddeko abatuuze mu bitundu okubeera ng'abalaajana ebifo byabwe okutwalibwa n'okusendebwa ku kifuba. Abamu ku bano bazzukulu b'Omulangira n'Ohumbogo nga bali ettaka lyabwe lisangibwa Bweya Kajjansi kayika 10 erya lya kitaabwe Abdulaziz Mutebi wabula ne lituzibwako ebyapa mu lukujjukujjo. Bashiru Kyabagwa ade misitanyirwa nti bazibenyola ne Martin Grace Ssentongo yalemera ku ttaka lyabwe kyokka bamuwangudde mu kkooti songa n'ebitongole by'ettaka byasasa mu byapa byekuba era bituzizaako mu bukyamo. Obujulizi obwava mu Land Office bwonna nti ebyapa bye byonna byali bikyamu n'instrument number ze yakozesa okuregisitaringa ebyapa ebyo zaali z'empigi nga tezaali z'Ewakiso. Ono agamba ntwadde omusajja bamuwangudde buli wamu nga n'obukiiko bwa pulezidenti bwe yasaawo yonna bamuwangulidde kyokka Ssentongo yalemera ku ttaka. Naye n'okutuusa kati ripooti anti-corruption egaanye okuvaayo ekituwe mu butongole. Kyokka Ssentongo bwe yabuzibwa ku ebyapa gavumenti bwe yaleerula empeena nga 8 omwezi ogw'omukaaga yategeeza nti ekyapa yakisinga mu bbanka bamuwe ssente. Netukizayo mu 2013 paka kati wenjogerera ekyapa ekyo kiri mu banka okubaroda. Omulala ajja ne mukadde Safina Nabisobe ow'emyaka 93 nga mutuze w'erugi muluka gw'omuluka nga tuze tulaga bayingira n'abatambulemeseza okozesa ekibanja kye baki yamulekera wadde nga Fiona Birungi omuyambi wa pulezidenti ku bikokota ebyenjawulo yatuuka ku ttaala lino n'amukkiriza akozesa ekibanja kye akyalemeseddwa. Naye mukadde okumutiisatiisa buli kaseera kanaakulya mulondo bayitiridde okutiisatiisa mukadde. Nabisobe abadde ayogera nga bwakakana ategeeza nti ali mu kutya olw'abantu bakannabe ku bibanja okumutiisatiisa. Bajja ne bankangakanga sikyakulwana bwebityo. Mukadde alajana mukadde ali bubi atya nnyo era kyekimuganya okuwona obulwadde. Ate Nelson Kasene meya we Namayumba annyidde emivuyo gy'ettaka lwajeyongedde mu kitundu kyabwe. Kireetera omuntu nannyini ttaka okwekyawa n'atunuulira ettaka nti bwe nditunda oli nampaamu ssente bwe ziti kiba kikola ki kiba kimala. N'ensonga eno eyatugabane ow'ekibanja n'ow'ettaka yeetaaga okuteekebwa ddala mu tteeka. Kasene n'anokodde ensonga y'abatuuze abatudde ku ttaka lyali 200 mu kiseera kino bali mu kutya kuba obudde bonna bagenda kusendebwa singa balemererwa okwegula. Naye bw'otunuulira abantu batudde ku ttaka kuno n'obunene bw'ettaka lye balinako tebasobola nsimbi zino. Kyokka ssentebe wa disitulikiti Wakiso Ntira Wangabwanika ategeeza nti emivujjo ettaka ekisinga Wakiso givudde ku ofiisi za minisitule baasembeza ku kitebe kya disitulikiti kyokka ne bagaana okukwatagana n'abakozi ba disitulikiti ekiviiriddeko abantu okubulwako batandikira nga bafunye obuzibu. Omukozi wa minisitule tetumulinaako buyinza kaawo ne disitulikiti chairman ababeerako obuyinza abeera minisita ne PS kati nga ne bwakola ekivve nga mulaba muti temulina temusobola mukola ki Bwanika asabye gavumenti okuddamu okuwamanya ebitongole bibaddewo ebinoonyereza ku buzibu bw'emisango okuli woofiisi ya CID n'eyakalisiriza wa gavumenti. CID ng'ogiwadde obuyinza n'ogiwa ssente n'ogiwa obusobozi esobola okubegeera buli kintu n'ekikuwa ku mmeeza. Ekyo weekiri tulina anti-corruption tulina IGG ebitongole ebyo babiwakankulamu ddala. Yegiri Kasuzza kuli ofiisi z'ettaka e Wakiso agamba nti bo tebakyalina buyinza okuva ofiisi za minisitule lwe zaasembezebwa mu Wakiso kyokka tebabakkiriza na kuyingirayo kubeera kwe banoonyereza okulaba bute bayamba abantu b'omu kitundu. Naye nkutegeezeza nti ofiisi endala zonna emirimu gyayo zaasigala zitambula nga bwe gikoze giri okuggyako nti actually bukyanga etteeka lyo libeerawo Wakiso tetubeerangako na ofiisi ya registry of titles yadde etteeka ligiteekawo. Asabye abantu beegendereze be bakwasa ebyapa byabwe okubayamba we basize okuvaako emivuyo. Gwafere n'ategeera luvannyuma nga ssente ze yakola ki yaziwaayo dda. Nti aba William yakusakidde guno ku Lwabukedde TV.